tusayemo tulina endiga nnyingi tebajja wano kulaba njiri tebajja wano kubasabira bali bazze kulaba kabako era obujjukira Pastor Yiga yabanga n'abantu bangi nnyo mu biseera ebyo twatuukanga n'ebweru bakola ki bajjula naye nga bonna bali tebazze kusaba bo bali bazze kulaba abayimbi naye we kyatambulanga omuntu yajja okulaba omuyimbi n'amayiza nga agamba ndokose nina muwala wange bamuyita Najjamira era bwe bamukubawo obujulizi ye yali azze kulaba abayimbi yali azze kulaba Misa Kisemakula ne Pastor Yiga yayogera ebigambo bibiri ne bituukirira mu wiiki okuva olwo yalokoka kakati mbuulira musango kigwemba nkoze wa Katonda ye ayagala abantu mu nju ye ayagala abantu kulokoka kati nze mpisemu eyo format actually kati wano ngenda okukkiriziganya n'abantu abali bagaba Pastor Yiga mufere kubeera yabalimbanga mu mujje mulabe bayimbi yabaferanga ndi mujje mulaba abayimbi bayagala balokoke kati awo ngenda okukkiriziganya n'ekigaa nti muki yabafera nti mujje mulaba abayimbi nga ye ayagala balokoke kuno naffe kuba overnight ya kusabira abalwadde kola ki bwebityo naye ng'emisana ye function egenda okuba ennene just bantu kujja ku celebrating abulamu kuba by saa 12 tugenda kuba n'omucomo waliwo ennyama era nali ndi awo noonya ssente z'ennyama naye mukyala wange be batufuga nampayo ente emu kyalo yakuwa ente nangamba agiwadde agigasse ku z'olina otwala nti mukazi tamala gakuwa omuntu omu gwe nalanga nteeka mugundi yammwe mulina ekibiina kyammwe nina omuntu w'omukwano gwange omu gwe naye yani Tamale Junior nga se wanteeka mu kibiina kya tukutwale mu boys dormitory tugenda Zanzibar $5,000,000 boys dormitory ekola ki ejja birabira eyo gwe funa $5,000,000 omukyalo omugambe ogenza okuweereza mukama naye nga ngenze kwaki boys dormitory wandiyingidde nno musumba mwendi nga supervisor tubeere tukola ebintu bingi gwasomesa ekyokukola bintu bino byetaaga erinnya boys dormitory lyoka ly'eringobye bani abali mulimu abasumba bala mulimu liri Pazo mulimu Mirundi Junior mulimu Brunoke mbanga nkuleetereyo akayembe kaki nti ewamwe gitambula gitya simanyi emiyembe gino gitambula ewammwe mu nnyumba gwegenda nago tomanya gitambula okufaako obufi ate mulya mito no waliwo kampani enkatwala nenkera ku makyanga embozi y'akayembe endala mbozi nga soka ne masitabo ya ku social media okuba nga mwazze nagwo ate ng'ogumpeera mu kamera kineeraliikiriza baŋŋambye musumba mutwalire obuyembe buno kuba bunoonya okufaako obufi akayembe kakola kyako simanyi nange gwera kyokamba kuba baŋŋambye baani ano oba onaakola interview ennungi nosooka n'okola research kale gwe wakoze research kayamba ki ne baŋŋamba kati gwe mutwalire kayembe oba omutuuse kayamba ki oba omutuuse mu nnyumba ewaka andijukire omubeera babiri Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Yellowwood Travel and Tours Limited febulina okwesiga okukolera ku nsonga za tiketi ne visa ez'enjawulo ez'ensi yonna gy'oyagala ate nga tokolagana n'ennyonyi zonna. Oyagala hotelo w'otuukira oba okulambula ku Dubai? Jangu ku ofisi zaffe ku Bloom Street, California Plaza, Level 3, Office number 8. Tukubire oba tufune ku WhatsApp. E Dubai tuli ku Jamal Building, 8A Street, Knife Deira, okumpi ne Mount Royal Hotel. Ofisi zaffe zatongozebwa International Air Transport Association, AYATA. Website eri www.yellowwoodtravel.com.
kusema official najo sinzira okubanga ate tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos ezifaanaganako bweziti yonna gy'owangalira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkwebaza okubeera nga ate otwegasseeko ennaku zomwe ziri 22 Pastor Yiga yafadde 26 n'amala ennaku 5 ne bamuziika nga 31 bwekiri musumba yes week number nga tuli wano so olunaku olwaleero tulina okucelebrating obulamu bwa Pastor Yiga ku lunaku olw'omukaaga so niŋŋamba kanzijjeko wano ate sooke nnambule ku Pastor Jengo Andrew Abizaayo nyenza otuuka wano ng'emirimu gy'amaanyi Pastor asibye katayiro baaba nsinze ate omusibi waayo amanyi nze manyi nasibako ku tayiro okoze emirimu emeka nazisiba mu vacation yaki asinya 6 naye nga tayiro bagirabira kuno bwetu bw'ofiiringa olina ogiranga tegirabo wagisiba mwaka ki 9 nva ku ebyo nno ojja kuswala nze natula senior 6 211 olimba ate nnimba enfuna tukuze tubalaba kakati ekizibu kye mulina kiri kimu omwana owabi yaani gwe nalaba akyogera ono omwana wa myaka 24 mba mmaze mu mawulire emyaka ku kamera emyaka 10 kitegeeza aba yatandika okunda banga myaka 14 aba akuzandaba nga naffe tukuze tuba Chris Evans ne mukulu nawe nabo okuze olaba nkuze ndaba Chris Evans yange mbasumba nabe nkuze ndaba naye bwokuze olaba abakulu bonna bayingidde olw'enkaaga basakayanja wankaaga mu ekyo kiganda wankaaga senyonga ino banga ali mu nkaaga Pastor Bugembe ali wano naye yagamba 38 ino banga akubye wano gwamanyize okubanga akubye wano Pastor Buji alinga mu 5 mu ekyo Pastor Bujingo alinganga mu 5 kati mumuyita Buji Buji mulembe twongerako ku bwetu ogawolya Pastor jende mugamba bigenda bitya asibyawo naye tadde wano akasente kyagendiga zeeyongera otabadde bantu kuba nakukkiriza twasembayawo nga bagamba emiranga egiri wano woowe naye amaanyi g'otadde wano lwakuba nti ebintu ebimu ffe tetuli bantu bavayo kumulisa nti tuli ku kino actually jjuka nammwe bwe tusoose okugamba dde mbaganye okusika kyonna okulaga naye nga wewali views zemba yaga tutule wantu wamu omanyiza omuntu wagamba nti ndi kino naye nga nze mmanyi si kyendi sina buzibu bwenoltime bwetuuka nga ensi eyagala kudifininga nga bweyagala n'obaleka ate tosobola ba challenginga n'ogamba sigenda kudduka nabo tosobola webale kukola so kambuuze n'ekintu ekyenjagadde kyekiri waliwo amayinja agaali eri muzeeyi ge yateeka ku gundi ku kanisa wajja inspiration yoteeka wali gali gundi eyo nakyagala dda naye nga olumu olwawo nnyo ofuna obudde obukikola ki naye era obukosi nayo yali emu ku yo wansawo okuteekawo mayinja naye akatuuti kamaanyi ng'olaba otya kamaanyi nga tekannaggwa kamaanyi kaddemu obudde kyekasose kutunula mu kanisa n'ogamba nnyinza kukolayo ki kati awo wekali tosobola kategeera naye ekigundi oba ogiraba enki ekirooto oba okiraba kati wali wootadde obuntu woyambukira amadaala woyambukira musajja wa Katonda wayambukira awo saawe okisoosowazenga okirowooza wenyambukira naye saa ate okisoosowaze nnyo kati wano n'oyambukira wali kati kwa yange eriwa eri waggulu nga baana bambadde ebyeru n'ojja ggwe n'odda wano wansi n'obagamba mukubaala eruuyi emirundi nze kinzikiriza wano wansi jjukira ofe abanaddiini era oba mukulembeze okubeera eri waggulu abantu obeera wano nabo wansi ku levo y'emu ne basobola opiikinga kikyoyogera kuba kikyobasomesa actually twafunanga nnyo obuzibu oba n'omugenzi olumu wamulabanga ng'abeera nnyo yabeerangawo nnyo ku kikyolifa teweerabidde naye nga watuuka waba alina kyaga okuga oba asomesa obe n'omulabanga akkiridde wano wansi wano wanguwa dream y'ekituuti wagijjeewo ekifaananako bwe kiti kino kyabaddewo bwe kiti
space yaliwo. Nina munange no olugambo lugenda kututta. Nomanyi twogera ebigambo ne bitusala. Kati baatugambanga eno wansi omukulu gye yateekanga amaanyi. Kati wagaggaliddeyo. Amaanyi? Waliwo n'akajji kaali oba wa? Wansi go down gyeri. Baatugamba eyo omukulu. Eyo sitoowa. Wansi eyo tulina bye tuteeka. Wali namungi w'amaanyi. Byuma bikiwe banga sitoowa kutereka bintu bikadde ne bituba twakaleeta. Omulimu tosobola bitereka mu church byonna. Kati obikwata n'obiteekere wansi. Pozi bagamba babayirayo ddogo. Eyo. Bagamba eyo n'abizaayo jjajja amaanyi. Naye si kyamaanyi just nti abantu be tulina bakkiriza. Omanyi nze nagoberera era waliwo kakiripu ka muzeeyi. Actually ke kanzijukiza ki kye nnina okukola. Yali oba ayogera ne Katongole. N'agamba nze yiga tolira amawulire nti oba nnina mashoni bwe nti. Pastor alina ssente naye kikwewuunyisa. Era kino ekigamba nti Pastor nga tannatandika kazimba maka ge. Yasooka n'aga akazimba ekkanisa. Akyo ze nalayina egyenzijukira agamba bampita Omufere. Myaka by then yali abala myaka nga 8. Myaka 8 Katonda muzimbidde ennyumba ye. Kati kitegeeza paka nakati ye ekkanisa tukyagiraba. Ekikyasinze otulemesa ogimaliriza. Teyazimba abasinga balina guno omuze mabulooka eno n'akola bukozi jasiki. Ye yayagala azimbe nnyo ekintu ekiweesa Mukama ekitiibwa. Kati ffe tuli wano ku lusozi naye oyimirira eri Makerere n'olengera tebagamba nti eyo business center oba arcade. Bagamba nti eyo kanisa. Kati yayagala ekyo ekitiibwa kuba amakanisa matini g'otunuulya. Kati waliwo kitaffe omu yakoze omulimu munene nnyo era woyita ali mu kibuga ogiraba n'ogamba kweganaffe nga era tugenda tugufumitiriza ku tuguyitako eddiini y'okukkiriza nawe twongera okulaga ekitiibwa kya Katonda. Abantu balina za arcade balina zikalina mu kibuga. Lwaki Katonda ono atuwa omukka ogw'okusa lwaki tetumuzimbira kalina ne tugamba yenju ya Katonda? N'ekibuzo kyange nduwe kiyinza naye kankuteeke ebigere bye baakuteeramu. Nina ekibuzo kyange oba nawe oyinza okyobuzavingako. Abasumba abalabibwa nga abafere basinga amakanisa ag'amaanyi. Kale okuleka omu ng'oggyeemu omu abironga engeri gye batamulabira ye. N'abalabo ne basinga either ekkanisa ey'amaanyi oba eby'amaanyi. Andi ne Yesu yatugamba mu beegendereze, Bayibuli etugamba mulimu abajja okujja nga bambadde amaliba g'endiga ate nga munda misege. Abantu ate yigayo kino waliwo omuntu okwaga okukakako omuze olw'okwaga Simon oli mwenzi. Kale obwenzi bwe busirika kale ate oyagambo ng'okyogeza busungu eno tuli mwenzi lolensi yaŋŋamba. Omanyi bakazi bameka abangu esimu nga beetaaga buyambi bw'abaana balalu baagala kumba nanyini mbuto zende ninate bakibakubirako bakusuukako obungi nabagamba katugireko mikwano gye tukubye ku mikwano gye. Waliwo interview gye twasemba okukola kale twakavaawo n'aŋŋamba omusajja oyo munoonya tugenze ku poliisi agigulirira akyaliwaawo. Naye okuddamu ekibuuzo kyo omuntu asobola okuba nga mwenzi naye nga ekifaananyi alina bayagala okukola ki okukisiiga ate abatakiri. Kati mwe mubeere diverted obwongo bwonna mu buteeke nti gundi ye mwenzi naye nga Rona alabayo wamwe yeefula nti abagamba ate yakola ki ye mwenzi. Kati ekifaananyi mwe ne mubeerawo nga abenzi bakikola nnyo buli omwana omwana ayagala abawala naye nga yasinga obbaagala. Naye ife beogambye nti be bayita abafere tuzimba ekkanisa. Kati ffe ebituyisa obufere tuli nnyo dipu mu bintu by'okukkiriza. Ife Katonda tetwamukkiriza olw'ekigambo ekigamba olw'okuba yatwagala yaweereza omwana we omu bw'atyo tufiirira. Ffe Katonda twamukkiriza olwa statement eyo naye n'atulaga nti naffe we tumukkiriza nga mu Yokaana wagamba nti abo bonna abamukkiriza abawa olukisa okuyitibwa abaana ba Katonda. Kati wookeera ku makya n'oanalyzinga omuntu ayitibwa omwana wa Katonda biki by'asobola okukola. Kyekyo Bayibuli kyegamba bwe munaaba n'okukkiriza musobola okutambuza ensozi. Ne Yesu agamba atuwadde amaanyi okugoba emizimu. Kati ffe ne tugoberera ennyo layini Mukama atuwa amaanyi ago. Omuntu ajje mu maaso gagambe bamuloze osobola okwakisesinga spiritual authority eyo osooka omugobeko dayimooni ogyabe ng'egweri ng'akola ki. Kati ffe ekyo ne tuba nga twakyagala nnyo era obudde bwaffe ne tumala mu kusiba n'okusiba mu requirement yo naye twetaagisa okuba naago ki. Kati ate bali baganda baffe bo bamasitalinga nnyo art okubuulira enjiri. Nze munansonyiwa enjiri y'ennaku zino yafuuka art. Nze nina abasumba abamu bendaba babulya nno na mu luzungu
enjiri yaabwe eringa rap. Omuntu aba arapinga anoonya ebigambo nga bina ebisoosa r nojanga ekola ki baflowinga n'omuwulira. Naye oli agenda naako era mbalaba ku TikTok nayogera ebigambo nga bitaano eby'omudiina naye nga byonna bisoosa r. Kati kiina engeri oba gye kiwa audience vibe. Kati kwegala enjiri neefuuka nga ey'ennaku zino ng'ovudde ku bajjajjaffe ate nabaana baweereza abaakajja, enjiri yafuuka nti it is art. Oli asoma enkola ye ey'ekintu engeri gyekiflowinga tekyalimu nnyo mwoyo ali awo, tekyalimu nnyo mwoyo ali awo. Ate guno omulembe gwaffe gye tulaga gugenda kuba muzibu nnyo. Tulina bakitaffe wano bamunyiza obutaboogera amannya, naye tulina abasajja be tulabyeko abalina okukkiriza nga bagoba dayimondi awo neegenderawo. Naye kati guno omulembe twagala nnyo ebigambo. Omusumba Kasaba nga abuulira mu Luzungu, Basireya bonna aba kampasi ne bagamba okay, awo wetukola ki. Naye ekitusumba tulemeddwa okunoonya amaanyi Katonda ge yatuteresa. Ffe ng'abantu yatuwa amaanyi, yatonda ebintu bingi, newe yatonda omuntu yamugamba naye nkwadde obusobozi, oli mutonzi. Era Yesu yakola byonna bye yakola n'abagamba mbawadde amaanyi era ndibasindikira omubeezi. Tuva ne Bayibuli etugamba nkola buli kimu. Pawulo omutume agamba nkola buli kimu mu Kristo yampa amaanyi. So kati ffe kyekituyisa abafere. Kati katono nnyo wali entebe ya pasita abeeranga sayidi kimu kikyolifa toweerabira wali we wati zeno buli tuba tujja mu zino anniversary zino ez'okucelebrating seteba anniversary okucelebrating obulamu bwa pasita misinga moment eyo simanyi ba mwaji wadde obudde. Andi kati olaba challenge eriwo Saimo taata wo wali yafa yali akola mulimu ki? Yali musomesa, yali coach wa mupiira. Ne byonna bye yali akola aimu ye yali aki kuyingiza ssente. Kati gwe okola mulimu ki? Mawulire na bwenzi. Bwenzi si mulimu, ekyo kikola kitwala ssente. Kati mpadde ekitiibwa ngenda ova wano ng'abaana bagenda aya nolola ensolo yabiŋŋamba era nanga ŋŋamba bibyo bingi ebingi ate katakwaya kanenda lugaye tuti yewe tunaddako mwogera kuba Lawrence nani mugambyeko lekera okujja mu kyaki ng'abaana beetema bweteme majambiya ayo naye agamba akoppaggwe ekyo kimanyi gwasinga okimanyi nze ndi Kataata era nze mbatumya nembebuuza oba mukikola mutya nenze ndi Kataata zaŋŋamba pasa Jengo y'omulaba buli kyali kyenjagala obba. So okuddamu ekyo nti muzeeyi wange era kino nsiba nkigamba abantu ensi yamukulitisayizinga nnyo naddala abasumba. Yakiranga ku makya n'alanga overnight n'aleeta Kabako ku katuuti. Kabako n'atayimba luyimba lwa gospel najja ng'ayimba atukula wettukutu. N'aleeta Dax Kateero nga tagenze ayimba gospel, ayimba batuzaala mu bbaala. Tugamba kizimbirawo obukkiriza. Abasumba ne basaasaana. Naye kyovangamba nti abasumba b'ennaku zino oba omulembe guno bona olumu ne likes ne views ku social media baba bazaagala. Bo tebaatuulako kujja mbuuza naye yiga lwaki okwata Dax Kate, lwaki okwata Kabako n'omuteekawo naye ng'ekintu kyali kyawe. Bayibuli etugamba mukole buli kimu ekisoboka okuleeta abantu mu nju ya Mukama. Simon mulimu abantu atagenda lokoka ng'awulidde mujje gye ndi mwenna abazitowereddwa Yesu abaagala bangi mirundi meka gy'wali otutta obudde n'owulira abo abali kukuba babuulira enjiri. Babuulirira ddala. Babuulira ate n'ababuulizi b'enjiri bakyasinze be b'okukuba. Ne gwe mirundi meka gy'wali otudde n'ogamba enjiri gye naye kukuba eyagize. Kati ye kye yakola yali artist alenze ekyesiri. Ye yapima n'amanya bano abantu singa okera ku makya n'obagamba Kabako. Waliwo omuntu nga sina mulokole talina na kyayagaza bulokole naye ng'ate ayagala Kabako. Amanye nti ewayiga Kabaka agenda performinga ate ku bwereere. Kati omuntu oyo ajje naye ng'ekimulese kukola ki? Azze kulaba Kabako. Azze kulaba kati Pr.Yiga yali musajja mugezi. Nga ye woba otudde olinze Kabako kati ye mwayisizamu ebyo ebya Katonda. Oba oliawo ne bakolayo ekyamagero. N'akola ebyamagero kyava yakolanga kali mujje mukebere mulabe. Nga akayisizaamu naye nga asise bano banjagala ani Kabako. Kati guzze kulaba Kabako kati alina ekintu kyakolanga n'agamba bane muteeke emikono mu bbanga gy'abasabira omukisa weekend. Kati n'onazze walaba abasigadde bonna nga atese mubatadde emikono mu bbanga. Naga kambeere uniform naye kampanike. Kambeere uniform kamayi gateekayo. Pr.Yiga n'agamba weekend ogenda kuwangula, weekend ogenda sasula amabanja. Ono ataddewo obuteesi
wekimala nga ye bamuleeta akaba kayimba laba mukama akikuba n'agenda wiiki eyo yiga byeyayogera n'abiraba n'agamba naye kitegeeza bino ebintu byabalokole bikola sayimo tulina endiga nnyingi tebajja wano kulaba njiri tebajja wano kubasabira bali bazze kulaba kabako era oba ojjukira Pastor Yiga yabanga n'abantu bangi nnyo mu biseera ebyo twatuukanga n'ebweru bakola ki bajjula naye nga bonna bali tebazze kusaba bo bali bazze kulaba abayimbi naye wekyatambulanga omuntu yajja okulaba omuyimbi n'amayiza nga agamba ndokose nina omuwala wange bamuyita Najjamira era bwe bamukubawo obujulizi ye yali azze okulaba abayimbi yali azze okulaba Misa Kisemakula ne Pastor Yiga yayogera ebigambo bibiri ne bituukirira mu wiiki okuva olwo yalokoka kaakati mbuulira musango kigwemba nkoze ewa Katonda ye ayagala abantu mu nju ye ayagala abantu kulokoka kati nze mpisemu eyo format actually kati wano ngenda okukkiriziganya n'abantu abali bagaba Pastor Yiga mufere kubeera yabalimbanga mu mujje mulabe bayimbi yabaferanga ndi mujje mulabe abayimbi bayagala balokoke kati awo ngenda okukkiriziganya n'ekigaa nti muki yabafera nti mujje mulabe abayimbi nga ye ayagala balokoke Mzee agenda 2020 myaka kati 5 almost. How has been the transition process? Manye bisere bisinga mulimu kati ekanisa egenda kugwa mulimu akole wote mu gwatwa kuno yagala okwejja Kenya lya Abizaayo era nga weyita Andrew Jengo olaba mu bulamu buno Mzee yagenda ku TV nota Mzee nataddamu kusala kati ekya Mzee obutaddamu kusala kyali kiyambanze yalinga healing process actually I think Professor Simeon Kaiwa yampa n'amagezi yangamba mukozero senene nti muyinza okwa Mzee yali nnyo mukwano gw'abantu ng'ogyeko bino nti yali musumba wala n'abaweereza abamu ye muntu gwe wasanganga sawano mulano ogw'ekiro ali wano mu kyakya atudde ne bawala be bali awo banyumya mboozi ne batabani be bali mu lwali kweganga ogyeko kiri ekyobusumba n'abakozi abamu aba ABS abamu wabawulira ogyeko kino nti yali boosi waabwe naye nga mukwano gwabwe kakati ekyaddala omanyi abantu bangi abafa oli n'alaga nti nnumiddwa naye just mikolo kutuukiriza ki mukolo kyova nze lwemba ngenze ku nnyimbe waliwo naye olumbe lwe nasembamu ogendamu nze ntunula nnyo abantu nga bagamba abaana b'omugenzi tugenda yimirira nammwe naye nze nsiba mbagamba kufe abali batera agenda yimirira nammwe Mzee yagenze kati ke kaseera mugirabe era nze nkibagambirawo straight kati Mzee okubanga ebintu byali tebirabika ku tebikyali kiyamba ffe kuwona twayagala tusooke tuwone ekifaananyi kye tube nga wakati nze sikyaswala kifaananyi kya Mzee wange n'enkaba sikyaswala wuli abantu nga boogera n'enkaba olwonso waguma ne wali mu kaseera kali nga n'olaba obulaba ekifaananyi naye ekifaananyi kinene mu nnyumba nga tuliko babiri oli mwana yakikubisa na penso simanyi oba nawano weekiri singa kibaddewo nandikikutumiriza naye kyemmanyi weekiri nga oli omwana yakikubisa penso nga tulikaaba kale nga buli wookiraba obreakinga down ate nga buli woofuna challenge n'okiraba psychological okosebwa naye wetwamala ogira kati kyova olaba abiri fayini era ku TV abaako so ne tubanga okubanga talabika ku TV kyali kiyamba ffe kuwona transition gyoyogeddeko yali nzibu of course ekanisa eringa ggwanga society yonna ng'olimu abantu 2 plus nga gwalina obbakulembera libanga ggwanga ddamba mulimu bali bayinomo mulimu bano twatandika naye mulimu gino emikwano egijje nga bo bamanyi engeri gyadde bakwatagana kiina kukolebwa bwe kiti kiina kukolebwa bwe kiti kati nga you're not given room gwokuleeta ideas ezizo naye ate omukulembeze yenna yaba vision bearer w'ekintu ebiseera ebisinga yabalaga nti vision yange njagala bwe nti kati mwe ne mumuyambako ogishepinga naye ng'ovanga ku bantu ng'obagamba vision kati njagala bwe nti ne bagamba nedda kwegamba omanyi tosobola kumaintaininga ngatto za muntu biba bibiri either ozidde emabega oba n'ozigaziya kubanga bisinza okuŋŋambibwako abaana bagamba tudde mu ndokwa n'onanaagira tudde mu mpeta n'ozigaana
pastor saako erinnya lya Abizaayo nti nedda pastor tuconcentrating ennyo ku mwoyo n'ebyamagero era nayo n'osooka otabukira ekigambo emabegakaawo. Erudda abantu kye balina omumanya kyaki si kintu nti oba bizinesi eri awo balekawo ebitabo kati kino era ngenda kumenyera ddala abana balina mentality nti oba bufere oba ki sayimu onganza omuntu Katonda alina level gyali anjagala ntuukeko bano abategeera ebyomwe basobola kitegeera ensonga ki saatandikirawo nti oba kudda musabira balwadde biki nayina ebyange nganza omuntu ebyomwoyo bye nalina otutuukako ebyo ne Katondawo ne Katonda wange kino si kitegeke nti ng'ogatta ku ekyo ekitutwala ku kiri ekya osobola okusikira omuntu naye olina okusooka okulwana olutalo olw'omwoyo. Buli omu alina omutango ogugwe Pr.Yiga asasula omutango ogugwe ffe gye tutaali minisitule eno gituusa wano teyakeera mu lunaku olwo kukola ki kutuuka wano mwe mwamulaba ng'atandika ne gwe minisitule kuba yatandikira mu Kiwempe nedda mu Kibaati yono wano mu Kalina kati buli omu alina ogwo omutango ogugwe gwalina osooka okukola ki okusasulanga ye nga tebiriimu nti oke nali musika ni omumwoyo si byakumala gasika ssebo olina osooka nosasula omutango osobola osika mu mubiri naye si omumwoyo kiri automatic mu mwoyo Yesu osobola okusika Mukama naga kati gwaliwo naye era sitiro olina omutango olina process gy'olina osooka ogiyitamu kati bw'ogamba ku kyabino okugaba miti kyeki kye nakubuuziza naye saakuzeemu bulungi nga era kiri ku kyolifa teweerabidde Pr.Yiga alina methodi ze mwavubira abantu okulokoka kati nze nneekanga yes mulimu ezimu nange ezimu zinkolera naye as per now sinnatuuka kwagala zikola ki zikozesa nze naye tukimanyi what it means okuleeta abayimbi buli Friday nze naye tukimanyi kiri expensive so kati mba sinnatuuka kukola ki naye nga wandikyagadde yes nandikyagadde kuba nze kasanamanya matrix behind it nga tekiriimu sitaani kati sikirina buzibu bwenkirabamu so mulimu ebimu kati nze siwakola kyolifa teweerabidde era oyo ye mukyanyiiga nze siri fani tuula wali gamba abange okwekaka mu kintu kyotasobola ate okakkana okoze eki abagamba naye n'omugenzi gyali anyiize kati nze era nakimugambya kuba yakinkozesaako lumu yali South Africa wakwako kikyolifa teweerabidde namukolako ndiga ne zeebaka ng'otubeera obwo nga nange mwenyini amukola otunuma kikyolifa olunaku olwo nze siri mukalukalu ng'omuntu ayinza okukubawo ekigambo n'owulira ng'emirembe naye munaye ye oli akikubawo n'abuuza nze yiga ow'ekawala kati ebintu ebimu nti you don't have to do everything oli kye yali akola naye wandi waliwo omuntu kyagamba nti enjiri yalingawo but if esaawa tunaaba tukola mu gundi y'okujjukira ebimu ku feesi za pasita kyolifa teweerabidde eri bye bajja bisanga bijja kuba ku videos actually singa Mukama aswala nanditaddewo ne DVDs ne flash ezibaako kyolifa toyaddemu omuntu osobola ogitwala ate era ne ku TV okutandika ndooza wiiki ejja twafunyewo session ye ejja kubaawo healing process yaffe yawedde ng'omuntu akiraba agenda kudda naye nze ng'omuntu omumukola saa munvumire bwe ate omulembe guno simwatalina byakola mubeera ku social media n'obusungu bwammwe oba omukyala anobye oba omwami akoze eki oli naakuvuma nalaba ng'otutte mu kantu k'omugenzi nagabannaala ekyo kyomundeke kaganyeko kati kyekyo oba tosobola kukola buli kimu kye yakola tosobola kwambala ngatto ye neekutuuka ezo yona ojjambala n'owuga wogiwugiramu kitegeeza oba olemeddwa ezo oba n'ojjambala gwe ekigere kino ne kibeera kinene okusinga ku yo yeyo enkulaakulana. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge
twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga ate ffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azzeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo 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 bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Nina ekintu nalina bannakulaba ku TV kinakola ku TV ya Pastor Wekansanga yani Pastor Chiwewesi nakulaba ku rest. They talked about ekintu kyendowooza kitandise kati okukwata naawe oli victim waakyo kubanga mwewajjira ekintu ky'abasumba okusikiza abaana baabwe. Does it really make sense? kakati ekyo I think ndowooza mu Uganda simanyi wala nene Uganda yonna sigimanyi nabikando oba kyasookera wano ne TB Joshua de mukyala we main pastor ne n'abaana kwebali. kale abasumba bano babanga na kino mukyala bikiwe ebityo era gwe gye weegendereza abo abasumba babaana batuyita abafere ogenda olaba layini y'abasistanti yonna famire Kintu kiri mu nnyumba kati ffe owayusisi ati Bishop Senfuma naye ogenda olaba omusumba asinga otrending ewaabwe era okiraba ene sijja kugendayo nnyo so abo basumba abasinga abo batu sijja bamenya mannya ne bw'obabanga kino olumu nga n'abakyala tebaliiko yadde mwoyo mutukuvu naye nga babateekawo kyoka gwetwalangako omukyala musumba ng'ayimiridde abuulira enjiri naye naye sayimu n'otunula n'ogamba n'omulaba nga tewaliwo yadde kafuta enjiri ya mami egaanye nga enjiri ya mami waliwo enjiri ogaana olumu kuba kisoboka ffe tubuulidde enjiri waliwo leero weegaana ebisigadde ne kijja ki kati mu mwezi enjiri eyinza ogaanamu omulundi mu mwaka eyinza ogaanamu emirundi ejja naye waliwo omuntu nga ye tabuuliranko ebbanga ly'omulabidde nga naye nga just nepotism yali mu kanisa andi waliwo ekintu kya office nti mukyala musumba izana office nandi kyekiri kyongambe nti either mu mubiri oba mu mwoyo nti bakisika bakizza mu famire kati ffe wano ekyajja muzeeyi yalina assistant yalina layini y'abasumba abaddakaawo nga tekuliko wakikano ebyo naye ate mu kufa n'obayitako n'ojja n'otekinga off. Saabayitako mu kufa kyali kiti yalina abasumba muzeeyi atandika okugenda e South Africa sinze musumba gwe yalekawo waliwo mukwano gwe wabuweereza bulala musumba nga ffenna tukimanyi pasitega watabaawo yabeerawo musumba oyo yabaawo yalinanga assistant we bali bamuyita pastor Nicholas era abajjukiranga abasabyanga nedde oba balanga ku TV opasita bamujjukira bulungi nnyo kati nze we natuuka ne mpulira nga njagala ebyokyokulondokose njaga oweereza mukama najja naye nga sinza assistant wa muzeeyi ngaye muzeeyi wabeera e South Africa nze ndi bano bakateni raiser nze mbona abasumba ba underdog zasookawo kati oli main assistant wa muzeeyi nga bataliwo ajja luvannyuma era ng'olumu nze akwata n'akazina n'enkola ki n'omwaniriza naye nze ne ntuuka ekiseera kwegamba bali balinanga ministry ezaabwe kati nze ne ntuuka ekiseera sirina ministry yange ndi mu ministry ya kitange ne njagala ennyo okuzuula Katonda ono abantu benyewe baatuuka ne bagamba naye lwaki musumba agende South Africa n'atulekera abasumba abalala be tulina okusasula ate nga tulina omwana owaffe rebellion eyajjawo bali abasumba abalala omukulu bamuyita Mr. Kalema guno gwaka wali mu kyaki era mujja mulaba abasinga bamumanyi be batandika rebellion eyo ne batandika okukubira abantu ekikono naye nga nze sikola ki paka muzeeyi lumu yali South Africa n'angamba nno abantu b'ekyanzi baagagwa obeerewo waliwo ebitaagenda bulungi n'omusumba oyo ne neekanga kati nga nina obeera ki assistant wewagenda nga ku structure ya TV nga mu famire
bonna abaddirira muzeeyi mu buyinza tekuli kwa famire n'ogwo ngaloba Aisha be bajje no manager bikiwe bityo kati nze nafunye mukisa nti najja nendaga okwagala ate ne Mukama nampeerayo omukisa at the same time ate nga ndi wa musaayi kati essaawa zino sinamu muganda wange ali mu church nti assistant sinamu muganda wange ali mu TV nti assistant era ogenda otunuulira assistant wange tetunaye tugattira musaayi ali mukulu kunze bamuyita Musumba Philip kati tekiri nti famire however era Katonda waba akoze ekisa mu famire eyo ne muvaayo omuntu asobola okubeera second in command abasumba abasinga kye bakola ki nze kitange teyankaka yingira buweereza era buli we yankakanga nga twawula tuti naye yagamba ekintu kyebaza Mukama obulamu bwe nti ekirooto kye kyatuukira ate nga takikase Mukama yakirungana so nze n'abasumba kyenyinza obbagamba yes ffena twagala abaana baffe kale nange bwe mba nzadde nandyagadde omwana wajje nga ajje wano okuweereza Mukama kintu kirungi kuba ne Dawudi agamba nze n'ab'enju yange tunaakuweereza Mukama nange nandyagadde nnyo omwana wange agoberera layini y'emu naye ate waagaana sisobola mukaka waage yakumakya nga alina ebirooto ebibye musimye mukozesa n'alonda kati tugeze omuntu omulala yenna ow'ebbali naye ntuuka okussa omukago gwange ogw'oluvannyuma ng'oli assistant wange yabaddewo mu bulingiri gwe nina oleka Mukama gw'aba akoze eki naye era bwe musa kino eky'omwana n'akimpa kayera abasumba abamu bo bajja kitwala bubi tojja mulaba ng'ataddewo omwana amukaka nanti ne Jengo waali so kyekyo kambuze now how have you managed kubanga saawa zino kino kitegeeza ssente ekigenda mu maaso how have you managed okubanga okyasobola okulongoosalongoosaako oba okukyusiza ddala kubanga ekyo kituuti kipya buli kimu kipya kimugenda kuvanga eri waggulu so wetwogera ku kya ssente kino njala kigamba bannayuganda omuntu alina Katonda tafa kyenda nga olaba mu firimu bagamba firimu sita tafa kyenda omuntu alina Katonda ye setback esobola okubaawo n'amakubo ge gasoosiganga maggule osobola okudda emabega osobola okuddamu emabega osobola omuyaga gusobola oyimuka oba mu lyato lye limu ne Yesu omuyaga ne guyimuka tobanga bali abatalina Yesu mu lyato lyabwe tekigana muyaga kuyimuka guguba gulina oyimuka naye gwe enjawulo gy'oba olina ku maato amalala nti mumwo mulimu Yesu era Yesu aba agaba ssente alina bwaziisa nanti kyeki kyengugambye nanti sente zino sente z'ekkanisa nnyangu zakumanya we ziva tuva ffe ezimu ku ministry nga buli omu amanyi engeri gye tufunamu ssente naye gwe osanga amakanisa n'olaba nga waliwo ssente oba omuzumba omu naye n'abalimba azijja mu nnimiro naye nga ye mwennyini yagamba yajja oweereza Mukama yali ali ku zero kakati ezo ennimiro z'alina ezo ebbali n'amamotoka g'alina ebbali yabijjawo tuva ffe muzeeyi wange yakera ku makya nagaa church business ebaleekaana naye abasinga oleekaana ate bo bakisussa buli lunaku bakola service kati ebintu by'osomesa omuntu by'obuulira omuntu anaabikola ddi ogamba Mukama ajja kuba mwesigwa kola mirimu gyo emirimu agenda gikola ki nga buli lunaku abeera buli kaseera muba mu kkanisa agenda kukola ddi bajja kuwa ekyawandiikibwa mbu musabe nga kitammwe buli lunaku ekitegeeza kuno okusaba buli kaseera tukuŋŋaane mu kkanisa abantu bawe space ku Sunday oba mu wiiki bamu ne services ejja bajje babuulire ki kye balina okukola bagende naye omuntu ku Monday ali ku church ku Tuesday ali ku church Wednesday ali ku church Thursday ali ku church Saturday ali ku church Sunday ali ku church Monday neddamu ng'era ali ku church naye nga mu abasinga okutwogerera mbu ffe tuli bafere kanisa lwetwazifuula business ffe tuba ne service bbiri n'oggalawo katutune mu myaka kakatutune mu mwaka oguwedde guno omwaka omulala gwe tugenda okugattako nga tujjukira obulamu bwa muzeeyi mbaddemu ebintu bingi wakola ki bakiyita batya bw'ogaba omwana bamuyita bakiyita batya wayanjuza ndi Sezaala wafuuka Sezaala wagaba omwana n'otulyako emmere namba omuntu gwamusumba ate mungimuko nze ndi mu bino ebiti ndi muganda w'abantu abamu abantu be bamu era nkolanga kitaabwe
ndi kojja w'abantu abamu ate era abantu be bamu ninga jjajja waabwe. Ndi jjajja, ndi kojja, ndi taata, ndi muganda w'abantu. Era mu mwaka ogwo gwe gumu n'ogamba bannaye obuwulwa wannyo weewaawo. Era tubadde wali mukyala Musumba n'addirako abadde awo ne bagamba Musumba Mukama yeebazibwe n'ogamba obuwulwa wannyo weewaawo. Omwaka guno ndowooza wamwewerera n'ogamba ndo sipikera. Kati gwe kikyokyayagala omumanya. No, tuli mu kutunuulira by'amaanyi bitutuuseeko mu bbanga lino. Ekyo tekiba kyamaanyi. Era tebakubuuza nga achievements z'okoze mu bulamu. Si kyamaanyi se okakasa nti ozaala. Si kyamaanyi okakasa nti ozaala. Sinnazaala nze. Mama ine ebigambo byo. Mama ene kiyinza okuba ekyamaanyi naye si kye kiba ekyamaanyi. Ene okubeera n'omuntu kiba kizibu. Mubaamu n'ebigambo by'omwogera. Wakati n'amaziga agaali awo. Omwana yaŋŋamba bannaye gyenga alina omukono simanyi oba enjiri anaagisobola. Wiiki nnamba akaabira mukazi neŋŋamba. Andi n'ozola ebintu. Ate ffe tuli bizi abandigenze tumukkakkanya nti yambala uniform. Kale gwanizikakkanyiza otya? Tugamba musajja munnange. Wandikoze kyolina okolera musajja munne. Ffe tulina wakati g'oli musumba toli nnyo waffe. Naye nze nkutetenkanya. Naye nkugamba oba Bayibuli ogivaamu osooka okkakkane bw'amanyi. Nze ne nkulekera awo. Kati olaba ebyo nalina ng'omuntu oyo lino lyonna ebbanga naye nga just tomuteeka mawuli era olwaba omuteeka mawuli actually n'omuteekayo twalina bye twaliko abaana ne bakwata ku kavidiyo akatambula byaffe bya bulijjo bya bbiri awo ne musooka munkomerera gwayanditaddemu $1 wandizimpadde n'enteeka n'ekonomi ogimanyi ate ne babuusa n'omukazi oyo omukazi yalaba nga mukoledde nini bamubuusa surprise y'ebwa 15 ogireka kale nze nagikola gwe naye mitwalo 25 ng'ogateeka mu kamera teri kamera tekyali kya kamera mwabatya naye n'abaana bo babulinkinga era nagamba bano abaana banzise kati ati mwekamba buulire mwebasayimu gweoba olowooza onaakwata akawumbi n'okawa omukazi mbw ajja kukwagala naye okukala omuntu akola ekino mu kitiibwa kye biri ebyaffe byalaavu si byakukola ki era naye nandikutte kakalaamu kati nga nkataddeko obutima n'erinnya lyera nandikamuwadde yakakasa nti si buli omuntu abyagala. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development. Oyagala kutunda oba kugula ttaka, Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basooloza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obbafuna ku ssimu 0705-479-993 oba 0753-319-461 ne ku ssimu ya WhatsApp +973-362-388-59. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Kalinze nali nakoladde ebintu muguli emmotoka bikiwa ebityo kabino baffe bwali kana akobwetaano ettaano wali ogatta byali byaffe nga tebina abaana bato bange bakwata akantu nangamba muzee tukateeka ku series naye mba mukateeka ku series muyakubira kiisi kapeeke kana eno peeke eyedda botaniko tuyayo ku mbozi nakwali mutandise
tukolera abantu mukolera abantu ate abantu nze mubulamu bwange twasalawo tukolera abantu mu bulamu bwange banonamu ki so ebyo nolinkinga tekyali kigendere era nali neebase oli mukwano gwa Alex wamawuli asooka okunkubira naŋŋamba ne bannaayi ki ekigenda mu maaso n'oyo mutabani wo nankubira ne basooka mpeereza ziirinki ziti nagamba banzise banzise alalalala awo abagezigezi abamu abawabulira mu mawulire bo ne bawabula ne bateekawo kasuku n'afuukira kasuku hemu naye musima mukazi wange yamusanze nani n'osalako ekisa ekyalo kati byebyo ffe byali bitutiisa ng'olaga abantu baffe ne kati mwatereera mbeera nnungi ate twali tubadde ki twakagijjamu kagiteeka buya baŋŋamba musumba traka yagiteeka ate awantu wakakali nnyo ezizamba nfuuse nga mbega wa gavumenti gwe lwaki obeera mulavu eyo kubunaoteekamu ate kino nkigamba buli muntu abantu mwewe emirembe nze nabye abantu bangi osanga muno ng'ayenze ate ne musiga nga muli mwenna kati ogenda olaba byakwerumya bwerumya mutwe kati gwe lwaki oba oteeka traka mu ssimu y'omusajja oba mu ssimu era nze nali nti ate bwe bagamba gweyo terina mu ssimu eri ku muntu nga bamukolako operation bakamuteeka eri traka nti empewo kasiteefuwa waliwo omuntu empewo weefuwa nomanya nti kati yeeyambudde bweyambuzi saimo ensi yonna yakutya negamba bannaye beganga ninga mafia tebagamba oli Jengo muleke yateeka traka awantu kasita empewo egifuwako we swi ngene ekuweereza titi era ng'okusino gamba era omanyirawo kakati awo kati nga sente ezigula ezo zonna gadgets lwaki mbasizirya buli era ffe gye twebuuza nze mulamu bwange ndi decisive nnyo nkola decision olumu nyinza okukola ekintu olumu nesimanya kiyinza kivamu naye wentuuka nendaba nga tekimpisawo sityagamba abantu kati olanga bino ebyemikolo kinagala kumakya neŋŋamba omwaka guno mu Novemba tugenda kukola emikolo naye natuuka mu butuufu nentunuulya ekkanisa eno neŋŋana naye ku nsi ya Katonda nyingira omukolo ogenda omalawo $150,000 $2,000,000 oli ku mwana w'abandi omu oyanjula mu muntu omu ate eri si bizinesi nti oba ezizo oba ki naye nina Katonda onambeereddewo ekkanisa ekyafaanana bweti nemuyita omayeka akaseera kazibu nemuyita mukulu munno nemugana naye omanyi ebyemikolo tusooke tumalirize ekkanisa nemugana olaba bano bennyini abantu bwe tunaazimba ekkanisa nabo bennyini bajja kwagala ocontributinga tujja beera ku mukolo gwaffe nga tuli comfortable nga saimu tagenda kwogerera muyingira mutya mu mukolo gw'M2,000,000 ng'ekkanisa ekyakola ki ate nga omuntu yenna omulokole Katonda yasooka era nze Saimu neŋŋamba kati ngenda sooka mala kizimbe kino era mwendi kimala tegeka ekkanzu naye Mukama nannyamba kino ekizimbe n'omwaka ogujja kijja kuba kiwedde twasooka ne tukigayaaliza wasooka siiringi nene sigina kalita yakudda gyeraga era kuddamu tujja kuba tumaliza siiringi nali nfuuse ng'abasumba abamu asoose kwefaako waliwo omusumba alemedde mu kibaati naye maama wayi gwamumanyi nze simumanyi nze buli musumba yenna ali mu Uganda muwe ekitiibwa nawabayeta ndabanga musumba naye era we musanga kati bw'oyogera ku kibaati ate oba omuyobudde era oba oyogedde mazima awo abaddugavu bwe mwagaana amazima oyogera amazima nti oli anvumye anti kyova tuli baddugavu naye ng'oli bwagamba nti no Jengo olina amaaso amanene kyali kifuuseeko ddi ekivuga era oba onvumye era gwagalaba ffe tutafiirayo so muli bulungi bitambula sijagamba mu Uganda teri ali bulungi so kali kitegeeza embaga nontantunga ekkanisa ewedde ate we nayogera naye nga takirinaako obuzibu era yalaba nga kiyeetagisa kakati nze jjuka nze nina oba kisirano oba kinina abantaddeko amaaso mwena mmwe oba babalekawo nga baidi prefect abalina okumonitalinga nina mwe bannamawulire nina famire nina abasabi kati mwena nabaweeyinga
nga mwenna abasatu sina kyakubannyonnyola nga nkoze omukolo gwe $2,000,000 nga sina wensoba nakibanyonnyola neŋŋamba owaayi olumu tugava ku bigambo by'abantu waliwo wootuuka n'osalamu n'okireka n'osalamu kasobola nga the majority bonna bakyopoozi nga n'ogamba owaayi kankole ki kati omukolo gwo nandibaddeko nze naye feka mbadde wenzija nosoosa wali nga noonya network nti mulina network nga noonyayo watunda naye wambuze watunda sayidi ki bagamba wansi waliwo watunda ekirungi wakubuuze gwena wolinye nga omanyi waliwo Starbucks yakuwa ssente ku luguudo leka waliwo Starbucks ku luguudo leka waliwo Starbucks eyo nkulakulana tetunagituukako baagala giteeka awo era babagenda kukola loosi eno si highway kageno gundi eno sababu kubo ligenda makola baganda balowooza nti otunda siba ekyo nakibagaye temugamba baganda bange waliwo abamu n'abamu ate babo balaba bajja mu mawulire gamu bwe tosaba bagulira nsonga yaabwe entuufu kiki kye nagambye omwenzi afuba nnyo asige omulala ekifaananyi nti eki ensi yeemuveeko kale ekyo nga nkibagamba ababagamba nti ntunda bo priority yaabwe esinga baga kutunda naye mukamera tebasobola kibagamba kubanga bali batugamba sayimu omusajja amalawo ekkanisa anaatera kumala butakadde ku mpagi gwe kankubuuze olina woolinye woomanyi kuba bwe twasemba kuba ndo saakulambuza gwe nakulambuza boneera wosoose erinnya gwe balina we bagambye nti abo tebakyali wamu ate olumu abagagga bagula ne batereka ettaka gwe wawuliddeyo endiga nga zivaayo zonna kubeera wano waki wabasabi gwe wabuuddeko nga bavaayo bajja bagamba fe omusumba bannaye atutunda atumalawo kuba byolaba bino byonna byoli mukungiriza simanyi gajjengo bo bennyini kati nze olaba ne sente z'okuzima sizikukwatako zinagabuke zikumaja nemaga mwe bannyabo ne bassebo nkoye enfuufu mu kkanisa nkoye ekkanisa ofaanana bweti ne bambuza muzeeyi tutandika ne maga mutandikire munda bino byonna byolaba bye babikoze si zange basaba basibe ettayiro era nakakiiko kalamba bye bagula matirio bye bakola ki kati nze mbawo kumonitalinga nze oba ninga architecture nze mbabulya buwulizi design gye njagala era omuntu agamba muzeeyi ezo ssente nnyingi namugamba anze kyenjagala ne bagenda ne bakola ki ne bagula kati singa abantu bwe batyo bali bamanyi nti ge gamazima omusumba atunze ekkanisa ffe bandibikoze so propaganda abeera mu mawulire oliyo alina byayagala oyisaawo nebyayagala oyisaawo tasobola byoga mu public omudde nebbali bwabidimandinga naye lumu nagaa nja bakolerayo akantu era ensi enansonyiwa lumu tujja gendako mu meeting ya family n'abantu abamu nze nja teekawo likoda ngibaweereze omujja omumanya abantu abamu omujja omumanya nti mulimu n'ababanja ssente kuba era twawirako awo olina nnyoko gw'otalabirira omujja omumanya nti mulimu n'abaagala atisi ekizimbe kinene nnyo tufuneko area nga tugipangisa abantu ab'ebweru yabe nga yagisoolooza noteeka wali emizigo wali kati olaba ngeri ziri fulo zowaggulu wali waggulu notekawo abamu kube mulaba mawulire yajja n'aŋŋamba tuteekeyo simanyi abayindi tubapangiseyo babe nga bateekayo ne law farm ate okolerayo ki eno kkanisa ffe tetuzimba byogera kubanga gw'oli akantu n'ebintu byakugabanako kanti balema okujja tugabana akatinya ate bwebaga kinene ate ekyo ekinene ekintu kyonna kiggwawo kati bajjo baweeyo ekibbo ate n'ekibbo era oba wakibbo kyekitaliiko ssente ekimu eky'ekkumi tokibawa tubawa kiweebwayo oba wakwebaza akatini ketulina we tukagana bo baagala kintu ekikosi kinga kyonna kigenda kati bo tebaagala bino nti oba waayi sandeze kwatayo 5 n'abalala batandikiraawo ebyo byo tebabyaga bo baagala oke tugende ku market kirimu ssente meka biliyoni zo ziizo jokeze ninako 8 kiveewo tugende tugule tutandike ekirala lumu nabategako akakodyo najja ne mbagamba ali omuntu nayagala otugula ne mbayita nga baali baleekaana ne bagenda ne basinkana omuntu oyo kati ne mbaga oke fine bagenda tuwa akawumbi ne mu family tugenda kagabana tutya ffe kyoba okola kwata 6 tulubuzeewo abasigale tubagambe ebyo
milioni 4 embaga kwe tumaze zibanjulya milioni 4 okubika cover yaffe naffe kubina tulina okufunako ne baŋŋamba andi kati ffe ng'abakulu batuwaako ebyo bo ne bagaana ebyo kati aba bukumpanya obwo nenga kati mwe bantu mmwe embalekera avaako kyova olaba eno eringa gavumenti ŋŋenda n'agenda mulimu ayonsaimu baganda bange mulimu abaana abato niyo mukama yabamwe amagezi bamanyi ekiriwo bo bamanya nti oke tulina fees sawa yafenna bw'omala osoma yeriba bibyo kanina muto wange anzira kaleera asoma amateeka ate omulabeko mumawulire naye ngaovukosi gwe bagambe naye musanyufu nnyo olumu omuntu ayinza obutaba musanyufu naye nga just tamanyi niye olumu waliwo ekagira ne mukatuuza ne bakabuulirya biki naye alina level gy'atagira era olumu yali agagisala mumwenyini mwayogera naye teyategeera so ninga ali eyo asoma amateeka ge ate olw'okuba nti alina empisa muntu mulungi kyova mwe mugamba nti famire yange si famire yonna babaleeba tebawera nno na basatu kati waliwo maama wange omu maama wo oyo si yamuzaala nowakisofa ku maama wo vako oyo nga sinamwogera kwa nali ku gavi bami yasawo nangamba omanyi musumba kankuyambeko ku gavi nikosi ye amateeka nze sinza awerera gavi azaswa milioni oba 3 oba mmeka nisinza azitoola yakuyambako nanyambako kati mumuve ku bano bwe mumanyi abaleeka waki ono maama oyo tomufaako ani maama wo ono gwe wasiba nako gwe nasiba oyo ayambala oli ayambala white maama wo sina gwe nali nsibyeko kale tugere tuti wontunuulira kino tukyogeramu tukale tubale tuliko ofukamya wotunuulira gyenva negyava naye ayinza osibaani musumba mula mubeera b'amaanyi teri musumba munafu nze siri w'amaanyi ate singa mbadde w'amaanyi singa osiba ondaba mu makomera mu kooti singa nange mbadde nga bano abasumba bano bakitaffe bano ab'amaanyi abasinkana mu president direct singa ndowooza wano singa ojja waliwo SFC gwe togalaba amakanisa naye ffe tuli nomu tetulina gavumenti tukola ki nemubeererawo ffe tuli ba bulijjo tetuli b'amaanyi so tuli wano ku lunaku olw'omukaaga this time around kigenda kwawukanako kita n'ekya bulijjo ekisinga okuba ekikulu awo tuba ne service bbiri tubawo n'emisana memorial service egyali mikwano gy'omugenzi abakozi abantu abaali wano ne bajja ne ba speech biki bye bamumanyiiko namwe basayimu eyo emisana mukola ki then ekiro kati ffe tudda ku nnono yaffe tuba n'overnight ffe tudda ku nnono yaffe tuba n'overnight yakusaba kusabira abalwadde kukola ki bwebityo naye ngaemisana ye function egenda okuba ennene just bantu kujja kucelebrating abulamu kuba by saa 12 tugenda kuba n'omukyomu waliwo ennyama era nali ndi awo noonya sente z'ennyama naye mukyala wange be batufuga nampayo ente emu kyalo yakuwa ente nangamba agiwadde abasabe agigasse ku z'olina otwala nti mukazi tamala gakuwa so naye n'atuwa era ne tugaa kati oke tugenda tutandikira awo omanyi bamba mulavu mugaba naye alikozamuzakuwa akazi bonna bwena gwabawa newaliozeeka naye gwe ate nkumanyi bakuwa kuba Lawrence agamba emmotoka olina obanga 2 neyasembayo ku emmotoka tokyamukwata kasamala ogifuna anti yampa emmotoka kati ate naddako ekyo njagala mpa nnyo ina amaanyi kama tumwebaza nina omuntu omu gwe nalanga nteeka mugundi yammwe mulina ekibiina kyammwe nina omuntu w'omukwano gwange omu gwe naye yani tamale junior nga sewa nteeka mu kibiina tukutwale mu boys dormitory tugenda Zanzibar milioni 5 boys dormitory ekola ki ejja birabira eyo gwefuna milioni 5 omukyalo omugambe ogenza okuweereza mukama naye nga ngenze kwaki boys dormitory wandiyingidde nno musumba mwendi nga supervisor tubeere tukola ebintu bingi gwasomesa ekyokukola bintu bino byetaaga erinnya boys dormitory lyokali eryengobye bani abali mulimu abasumba bala mulimu liri puzzle mulimu Mirundi Junior mulimu Brunoke mulimu Shalom
Kasuku, Frank Antambi. So it's a good team. Specifically mukola ki? Gwe soko oyingire. Kiri ekyo kye ndowooza? Essimu yange edda twanikuidde Kasuku ne mugamba Musumba ayagala kuyingira boys dormitory. Mubeere mu boys dormitory yammwe. Ne weegatta ku mugendo ekitambula. Affe twasaba kubeera headmaster. Kituufu. Oli headmaster. Ate si mu ngeri gy'olowooza. Si mu ngeri gy'olowooza. So tugenda beera wano memory ya Musumba. Tuba ne TV yaddako. Ye nga yeekwata. Kati obuuza ekibuuzo yaddako ngiyo nga yeekwata. Kati ekituufu kye ki? Omanye nawe olugambo lukusumba ogenda n'obitabula. Gisaakaawo ndabe ennyimba nga zeekutte. Ate yeekwata yeeba teriiko. Yatereera. Kati wandibuuza nga yeekwata. Twalina technical issues ne tuzisortinga. So we are back. Enaba Aisha wamukomyawo. Aisha. Abantu abalina gundi ideas ku bya TV. Bebamu ku bantu benali nzikirizamu era kyova tekyali kizibu. Lemuga besoko jjo nyambeko ku bino ebyajjeno. Ye ng'omuntu saamugoba yataba balema nti namugoba. Yalina ebintu byeyamaliriza ng'omuntu. Era bwe yabimaliriza n'agamba okay. Nemuga atandikira wakoma. Kuba Rudenzi yali emmenya nga swa kwandolinga eno by'abaana biki makooti. Nga bimmenya. Kati TV nenjimukwasa era buli ze simanyi na program ziri ku TV. Tumanyi ziri ku BS. N'abakozi abasinga benna sibamanyi. Olumu oba otambula n'oyisingana n'omuntu n'akubuuza mukama yeebaze omugamba gwani waliwo abavubuka bento osanga alina dread ati be bakola graphics awo baba n'amagezi nti ndi bwe nti neŋŋamba kale Lawrence wote toogeddeeko ki olina omusumba omuyembe gwa Musumba gumpe ng'omuwe mbanga nkuleetereyo Lawrence yanga nkuleetereyo akayembe kaaki nti ewammwe gitambula gitya simanyi emiyembe gino gitambula ewammwe mu nnyumba gwegenda nago tomanya gitambula okufaako obufi ate mulya mito no waliwo kampani nkatwala nenkera ku macyanga embuzi y'akayembe endala mpozi nga nsooka ne mwasitabo ya ku social media okuba nga mwazze nagwo ate ng'ogumpeera mu kamera kinneeraliikiriza baŋŋambye Musumba mutwalire obuyembe buno bwa bunoonya okufaako obufi akayembe kakola kyako simanyi nange gwe lwaki okamba kuba baŋŋambye baani ano obona akola interview ennungi nosooka n'okola research kale gwe wakoze research kayamba ki ne baŋŋamba kati gwe mutwalire kayembe oba omutuuse kayamba ki oba omutuuse mu nnyumba ewaka andijjukire wo mubeera babiri ako geetaaga abali mu ddoomu mu bakyageetaaga jjukira essanda lyako gumu nze obugumu bwalyo sina kyenjagaza ojja keetaaga tonkubira essimu ati nga nvudde wano anti olaba mu mupiira mulimu abalina talenti yadda ne ba hard work kakati goli wa nakyo talenti sayimusiiba bulungi